Abantu bangi mubadde nga mubuuza Aisha olubuto yaluteekawa. Olubuto nga tetululaba. Abalala ne mugamba olubuto baalugyamu oba tebaalugyamu. Naye ngenda kutangaazaako ku kintu ekyo okusinziira ku vidiyo gye mwalabyeko gye napositinze. Bw'oba tonnagirabako ngenda kuba nga ngiteekawo wano. Naye abakyala abali eyo nga wali ozaddeko, wali ofunye ku lubuto olusooka, embuto ezisooka tezitera kugejja. Ate bwe tugeraageranyizaamu ebbanga lya Aisha lye yayogereramu ku kintu ky'olubuto, giringa kati emyezi 2 oba emyezi 2 n'ekitundu n'okuba nga tegiwera. So kitegeeza olubuto lukyali luto. Olubuto terulabikira ku mwezi gumu ku myezi 2 oba ku myezi 3. Tulabako abakyala nga embuto zisobola n'okulabikira ku myezi 6 ne mulyoka mutegeera nti ali lubuto. Mulimu abalala ng'atuuka n'okugenda okuzaala nga mwe mulowooza olubuto olaba luli myezi 3 oba 4 naye nga lutuuse okuzaalibwa. Olubuto olusooka lutera okulabikira ku myezi 6 ku 7. Ate bw'osanga omuntu nga lubulidde muli mu mubiri, mu butuufu muyinza n'obutamanya. Nina omukyala gwe mmanyi yagenda okuzaala mu ddwaliro. Agenda otuuka okuzaala mu woodi mwe yagenda okuzaalira yali muwala muto olwali lubuto lwe nga lwe lusooka. Baabuuzanga maama we, ono omwana oleese waaki wano? Nga maama we abagamba agenda kuzaala. Ne bamugamba olimba abakazi mwekaza, abakazi mulimba, ono omwana omuto atalina na lubuto, ng'omwana ali lubuto lutuuse okuzaalibwa. Nga lutuuse okuzaalibwa naye nga tebalulaba, ng'akabuto kali kuli bwe kati. So ku mwana wa Aisha ffe tulabe bulabi kigenda mu maaso, naye ng'olunaku olunaku nga lumu 2 emabega, anti Sireya bamwinvayitizeko ku dduuka erimu n'agenda ne bakolera Aisha package. Aisha bamukoledde package eya baby we. Ne bamuwa buli kimu ebigenda okukozesebwa mu kuzaala. Omukyala oyo tukweyanza nnyo mukwano, weebale nnyo, weebalire ddala. Ngenda kubazannyira ka vidiyo wano. Omukyala oyo bw'obanga oli mu kibuga Kampala oba n'okwetooloola, osobola okugendayo n'owagira ku mukyala ono. Abantu ab'emitima emirungi bwe bati ate tube nga tubawagira. Tubawagire. Nze nange essaawa yonna wenfunira olubuto era nzija. Ngenda kulyekwata bwe ngenda okuba nti munnange ate ngenda nkole package yange. Kati babuuza oba olufuna ddi. Naye nga kati eyo tuvuddeyo ku nsonga za Aisha. Mpozi mbasuubiza okuba playingira akavidiyo ako katukazannyeko katono. Lisa Kids Store awaze Aisha bannange atugambye tugenda tupickinga ebintu bya baby era bya bino ebintu by'omulengera amanga atuwadde receiver, atuwadde breast pads, atuwadde stockings, n'atuwadde ka baby carrier. Ate n'atugamba she's bringing in new stock oba abasuubuzi n'oba wholesalers tugenda kuddayo tupickinga ebintu ebirala. How good is that bannange? Aisha, you are blessed guys. Let's celebrate Aisha. Fena tugambe Lisa Kids Store yabadde agenza okuba nti akima package ya mukwano gwaffe Aisha nga we mumulabye. Kakati eyo nga tuvuddeyo ngenda kuddako katono ku bintu byaffe bye tubadde tukola ennaku ezo, remedies ze tubadde tukola ez'okutereza face yaffe. Twakoze, nina gye nakoze ya wrinkles gwalina enkanyanya ng'oyagala okujja enkanyanya mu face, video genda oginoonye. Ate waliwo gye nakoze endala ya kujja mu mbalabe era gendayo ginoonyeze video ez'akavaako awo. Eyasembyeyo eno kwezze yabadde ya Daka Sports. Waliwo ya komenti nze nambuuza nti ebintu ebyo nze wembanga ka oil ako nkakoze nsobola okukola akagenda okuntwazaako 1 week n'embitereka mu fridge. Mukwano n'oba tobiterese mu fridge, just n'obiteeka awantu oba mu kifo ekiweweevu. Kati nze jjo be namaze okukola kuba kabadde kaweddemu. Kwe kukola then nembalaga ne video gye nakoze. Kati kano keeka oil kange ke nasigazzaawo. Kubiri bye nakoze kano tolaba nti katono naye kasobola okummazaako wiiki namba n'ekitundu. Kuba jjukira tetukakozesa daily, ogenda kakozesa emirundi 3 mu wiiki. Ate ayo video genda y'ogirabe. Kati osobola bikola n'otereka. Kati nze nakaterese kano kajja kunkolera ate okuddamu okukola wiiki ejja
almost ngegwako kuba kano okesiiganga ka oil nga woneesiiga ebizigo n'omassaging mu face yo n'ogimassaging n'obirekamu eddakiika 15 n'omala n'onaabamu n'oweesiiga ekizigo kyo kyeweesiiga bulijjo. So mugende mu video muzirabe. Waliwo omukyala eyambuuzizza mu comment section, nyinza obutakukolera video namba naye bw'onooba video eno ogirabye ndowooza ngenda kutagingamu awo. Wambuuzizza n'oŋŋamba nti nze byonna mbirina face yange ejjuddemu kasasiro, n'oŋŋamba nti oyina enkanyanya, n'oŋŋamba nti oyina dark spots, n'oŋŋamba oyina embalabe. N'ombuuza kati ku zino video ez'essatu biki bye mba nsooka okukozesaako oba byonna mbikozese. Kati ogenda sooka okwate ku mbalabe ne wrinkles kubanga dark spots embalabe zisooka kugenda n'olika ofuna dark spots. So kati ogenda sooka okozese ebyembalabe biri bye natabudde ebya Colgate ebyo, sooka okozese ebyo gwe w'embalabe, then ku bya wrinkles enkanyanya nabyo obikozese. Tebiyina tabbu, tebiyina buzibu. Osobola okugamba nti mu wiiki emu ngenda kukozesa ku Monday ngenda kukozesa ebyenkanyanya mbiteekemu, then osobola okugamba nti ate ku Lwokusatu nja kukozesa ebyembalabe, then ate n'obuukawo olunaku n'oddamu Friday n'oddamu n'okozesa ebya wrinkles. Bw'otyo kati mu wiiki n'oba ng'ogitabula ng'okozesa ku byembalabe, ku byenkanyanya n'ebyembalabe. Kati embalabe bwe zinaatandika okuba nti zigenda olyoka otandika okuba nga okozesa ku bya dark spots. Ebintu bino biyambira ddala. Nze bw'otulina face yange amazima nze bino ebintu bye mbadde nkozesa mpaka bye navuddeyo ne ŋŋamba naye lwaki sitandika okuba nti nkola content ono eri abantu abasobola okuganyulwamu. Ne ŋŋamba kati ngenda tandika okukola content ono butya bwe tutereeza face yaffe. Weewaawo oyinza okutuna eyange ng'olaba eringa etali nnungi nnyo, naye ate emabega nali bubi nnyo nga sinatandika kukozesa bintu bino. Nze nalina enkanyanya wano nga wano walinga ewaddugala, nga walinga ewaddugavuddegavu muno kati mutandise okutaba oba otunulira face yange. Ninamu just kizigo kyokka kye neesiize pozi ne kalipstick kentaddeko. N'olaba nga face at least erimu akamasaamasa ate eteredde. So tugenda kuba nga tutambula bwe tutyo mu buli week, ngenda kuba nga mbasuuliramu video emu oba bbiri okusinziira ku kinaabanga mu comment section bye munaabanga mubuuzizza. Kale mubeere bulungi, Mukama abankumire nnyo oyo atakumira mpeera, tube nga tetusinkana mu videos eziddako. Mweraba.